genda wabizonto abanyumye bwe mutyo fe tugenda ko Lubaga kutuza Ssaabasumba Archbishop wafono Paulo Semwogerere tusanyuse okulaba mu kibuga Kampala twebaza nnyo mutukuvu Papa Francis oyo eyakusamu obwesige nakuwa obukulu obwo kitegeezo oli mulungi omanye ekyokukola katusabe omutozi akuseko mukono Ssaabasumba omwagalwa tusaba kulabula genderera nnyo kuloti kubanga yabulabe omugezi gwosikidde kuloti ye yamuta kale nawe tukusaba ojegendereze nnyo kubaniriza kutulicho lunaku olwaleero nga kino kyakwaniriza Ssaabasumba waffe omujja tusanyusa okulabako Archbishop waffe omwagala Paul Semwogerere yoga congratulations okutuuka ku buwanguzi lunaku lubadde lwa ssanyu libadde jerere era tugenda kubanga tubawa ki ekibadde e Lubaga olunaku olwaleero nga tutuuza Ssaabasumba omujja owa Kampala yefe banyubizonto Ssaabasumba nkwanjulira jaja zonto nanyini gwato kyakoze abakristu mukerezia katolika Mungu yakimanyi banange kwanja junior zonto ali awo akyali awo akyali yetaga kamukama nayaba naye tujja n'emyaka era kyali mitobe bigira tuligira yenze yanga zonto Ssaabasumba eddiini erikunze akubilla amazima ga Katonda eyiika buyisi nsoma ebisinde ekyokumakya mutumbi byonna mbisoma nasoma mujiji n'enkumalira bano bonna nze mbasinga eddiini YouTube channel ya Fama Ssaabasumba eyitibwa New Bizonto nga ne Facebook page yaffe eyitibwa New Bizonto Comedy genda yo kawaka je kali ade wali olwewo nende bijja tugana olwewo olujja ate kati kali katandike kawaka sebo tusooka kusiima omukama Katonda olw'obuwanguzi bwa Ssaabasumba waffe Paulo Semwogerere batuuseeko leero kama weebale otenderezebwe nnyo olunaku olwaleero lubadde lwa ssanyu nnyo eri Eklezia Katolika ne Uganda yonna ekibadde Lubaga kibadde kisufu nnyo mubadde Mukolo ate omunene ddala anti Ssaabasumba Paulo Semwogerere atuuziddwa leero obwa Ssaabasumba era ng'ono Paulo Semwogerere yazze mu bigere by'omugenzi Sepuliano wange yafa bambi mukama amuwummuze mirembe omukolo guno gubadde Lubaga wano St. Mary's Cathedral bukedde bukezi mu bagenyi abayite Bizonto tubaddeyo nnyo era ffe tukoze kwaya ebadde eyimbira omugole mu kitambiro kya misa ekikedde leero luno lwe luyimba oluguddewo misa yoga Dayeno yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe tukusanyukidde nnyo webale kukkiriza oje otusumbe yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe ebizibu bingi byetulina mu ggwanga ng'okutyobola eddembe sako okusosola yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe enguzi nnyingi nnyo sako musolo mungi byonna biri waneno mu Uganda yaffe yoga Ssaabasumba waffe yoga Ssaabasumba waffe ekibba abasajja kyeyongedde nnyo wano saka abasumba baffe okweyisa obubi yoga Ssaabasumba waffe yoga
Ssaabasumba waffe ngambye yoga yoga Ssaabasumba waffe yoga yoga Ssaabasumba waffe Ssaabasumba ono omupya gwe tufunye azaalibwa Nkumba oluguudo lw'Entebbe musajja muyivu ebitabo abiweza ddala Ssaabasumba yatugambye nti okukula kwe tekwali kwangu yasanga ebizibu maama wa muzaala yafa mangu nnyo n'akulira ku step mother ekyo kinene nnyo naye olw'okuba Pawulo yalina empisa ate nga mukakkamu yasanga nnyo buzibu ku step mother ono yamulera n'akula yayagala nnyo Katonda okuvanga muto era bw'atyo yasalawo ayingire emirimu y'okuweereza Katonda obulamu bwe bwonna era ng'olwaleero atuuziddwa mu butongole okuba Ssaabasumba w'essaza ekkulu lino erya Kampala ekyo ekifo kinene nnyo Pawulo Ssemwogerere yazze mu bigere bya Sipuliyano Kitolwanga eyafa omwaka guli mu bigambo bye Ssaabasumba omupya ategeezezza ensi mu ddoboozi erizito nti avumirira nnyo enkola ya gavumenti okutyoboola eddembe ly'Abannayuganda era gye yagambye ti ye ng'omukulembeze w'essaza lino alondeddwa alina eddembe okwogera ku nsonga eziruma Bannayuganda ate nga mutuufu nnyo wabula yagambye nti bw'aba ayogera ku nsonga za politikisi aba tazoogerako nga munnabyabufuzi ekyo nedda wabula azoogerako nga munnaddiini kubanga mu bannabyabufuzi balina amadiini gaabwe ate oluusi wabaawo ebikyamu ebikolwa ng'ate gavumenti ebikola egenderedde okugeza okubba ettaka okutudde ekereziya oluusi n'okumenya amasinzizo gano ekitambiro kino kibadde kigenda mu maaso awo we tusitukidde ne tutwala obubaka bwaffe eri Ssaabasumba abutegeere nga bukyali mu bubaka bwaffe tutandise bwe tuti sebo Ssaabasumba kkiriza tukulopere ebizibu ebikulu bye tulina mu ggwanga ekisookera ddala ekibba ttaka omubbi ali wano mu ggwanga Uganda abbye ettaka lyonna n'eri anaatera olibba atabba misana ng'ensi eraba bw'avaawo n'agambako nti lwaki obba ettaka ng'atuma ababaka be nga bakusaanyaawo era emabega kaawo waliwo ekkanisa mu ndeeba eyo gye baamenya yonna ng'omugagga Dodoviiko agamba nti nno awali ekkanisa eyo ttaka lye lyonna era yamenya ekkanisa n'azimbawo loogi mazima laba omuntu bw'amenya ekkanisa emisana ttuku ng'ensi emulaba n'azimbawo loogi akaboozi kanyooke kitegeeza mu Uganda twagala nnyo akaboozi okusinga Katonda ate tugambe tutya n'omenya kyaki n'ozimba loogi mabeere n'omugumba agamera sebo Ssaabasumba kkiriza tukulopere omusumba Bugingo owakananirandi ono yagoba mukyala we n'awasa yali omukozi yalangira mukyala we nga bw'ali yenna n'amufungula munda yenna n'amuswazaswaza era bwe yagoba omukadde n'aleeta omupya era n'amwanjula ng'ensi yonna eraba kyokka ate olwagize ate n'amwegaana twegamba biri kooti bikyalanda Ssaabasumba kkiriza tukulopere era omukyala ku lufeomo namwanduuza ata ono ye tasaaga bannange tasaaga ono ye pulezidenti wakibba basajja mukyala Kuluthumu ne Suzani Makula basabireko Ssaabasumba beetaaga Saara omwami Malema Birizi aloopa buli lukya era naawe takunenya nga naawe akuloopye nti oli mukozi nnyo Mabirizi tasaaga sebo Ssaabasumba kkiriza tukuloopere ebbeeyi y'amafuta bannange kiri wano tewali amanyi bbeeyi y'amafuta ntuufu buli kimu kiri awo Uganda yatabuka Ssaabasumba tukuloopera Judith Babirye yebambi yakoze ku kyamagezi ne yeetondera ensi olw'okubba omusajja oyo nno kale bali tumusooke tumubikire soke tumale okubika gumu musajja gavana tumubikira sebo tukubikira omusajja babadde gavana wa banka agira naggalagalawo zi banka kulaini n'azisazaamu byonna lambula bulungi obubaka sente n'agigiragira gamba nti omusajja yakola ebyamagero wano Uganda okubanga tulina sente ng'obwavu n'abugoba yagoba ekyuma okukubira no sente yagoba bwavu yalwanyisa obwavu wano ekyuma kyali kijja kampeyini zimaze batezinaba yatufiiriza kubanga singa yakkiriza pulezidenti yali amusabye sente baleete wano ekyuma zikubire wano singa buli muntu alina olaba buloka nyangu za kuweza naye buli bakuba buloka fena tuzimba Ssaabasumba ebyenziika nze mpandiika abagenda okuziika era ntegeeza n'abantu mwenna abatulaba teekateeka nze mpandiika ky'olina kyonna amabugo nga buweereze ku nnamba eyo gy'olaba wansi awo teeka okwo gwe tobuuza bwe tuteekako sente bw'omala osirike teekako sente osirikire w'oli tabuuza nsonga lwaki tonyega gwe kasolaba amannya g'erimu nga gange Bwana Jembe sente baziteeka ku simu olumbe lwoyo olwogera otya olumbe olusa omugenzi era nzireka olumbe olusa omugenzi esebo utawasa
obulwadde bubaawo bantu bafa byabo bane tuli ku Ssaabasumba tumulopere tugeva ku biri ebyago yatogera ku Ssaabasumba tumulopere kyekirala twamulopere by'ekibataka emirimu gyo tewali lopere paaka enkadde nti yalimu emmotoka nga mitwalo 2 mwafunye mbisatu mwana n'ababoda tukiveeko ababoda mulopere ndi Ssaabasumba abatembeeyi babadde baleeta ekimu eky'ekkumi na buli wannaakani Kampala okulaba ng'olina omuyembe nawulirako eruweero abantu temanyi abadde Luweero gye yavudde okujja okumuwa wano naye ab'eruweero bagamba yali yateekamu obwegassi eruweero yabuteeka mu bantu mu madiini gonna kitegeeza musajja ayagala amadiini gonna bakugamba nti eri obwegassi abasiraamu abakatuliki n'abakristaayo n'abalokole basobola okubeera ate mu ssako ate nga yeekereziya andi basobola okubeera mu ssako nga yeekereziya kituufu nnyo naye wano y'ensi yammwe gy'oddira omwoga n'okugabira abantu ku bwereere n'obateega nga balina emiyembe gyabwe mu emiyembe linda kujjajja zonto ekibuuzo kyembuuza Ssaabasumba waffe ng'asanze ebizibu bingi byonna n'abikola atya ate kati n'abikola atya asabira ebisabira ate bagambye abyeteeka ku mutwe asabira bisabira bagambyeko ndi yazze mu zzu anti waliwo abamu nga ne bwana abasabira nga tabatuukiridde era tebajja kukyusaako okugeza ng'omuntu w'oli ndowooza omutegedde ate kati Ssaabasumba ku muntu ono omwana gw'ayogeddeko Ssaabasumba mu Kulaani kale mbivuddeko mu Kulaani bagamba mbu waliwo egundi eddwa ze bayita surati zungana mbongo osobola ogirombera omuntu n'azunganire naye ne Saala lwaki abasiraamu Ssaabasumba waliwo wano simanya Uganda Christian Joint Council betaba mu nzikiriza za Kristo mwe bakola ki ate ne wabaawo ne abataba ate ensinza zonna bano religious leaders mwe beegati lwaki bekolamu omulimu ne basomba edduwa omuntu n'azungana tegenda kukola ng'ate bakitekola anti wano baba basaba essaala babeera bonna kyekimu naye oluvannyuma balala bayitawo bati mugongo nebagenda ne bamulobera ate ne bamusomera edduwa ate ego basula tizungana sajja yali alina osomera sula tizungana mu 96